kino ngenda kukisoma ebbaluwa ya mukama wange ngenda kugisoma mu luzungu era mmale njiweeyo eri abavunaanyizibwa. On behalf of the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, and the UPDF family, please accept our heartfelt condolences at this moment of sorrow following the passing of Her Royal Highness, the Nyino Mukama Mama Rovinsa Namatovu Mazinga. Her death has not only robbed the Kochi Kingdom, but also Uganda of a senior citizen as well as a strong leader in the royal hierarchy. The UPDF family extends its deepest sympathies to the entire Kochi Kingdom, especially the Kamswaga Apollo Sansakabumbuli II and the CDF sent me. Oluvannyuma lwa Major General Francis Takirwa okuva mu bulamu bw'ensi eno, ate wabadde tewanaba kuyitawo wiiki General omulala naye n'afa, Major General Sunday Deusi amanyikiddwa nga DK Sunday. Omusajja ono abadde nga ali mu kwetegeka abeere nga agenda ku lumbe olwa munne olwa General munne Sunday Takirwa n'alumbibwa ekirwadde ekya heart attack n'abeera nga nekibeera nga kimujja mu bulamu bw'ensi eno. Yes, kigambibwa nti omusajja ono Major General abadde musajja wa ku lusegere olwa CDF General Muhoozi, era ensasage mu kitongole ekya UPDF tetumanyi ki ekigenda maaso mu kitongole kino ekya UPDF, kubanga mu nnaku 7 kibadde kimaze okufiirwa bajjeno ababiri ate nga ab'amaanyi ennyo mu kitongole kino ekya UPDF. Ya kigambibwa nti omusajja ono General Sunday Deusi, omusajja ono abadde genda okukulembera ku maziika ga General munne Francis Takirwa okubeera nga yakwata ekitala. Yes, osobola okiyita okukwata ekitala nga bakuba emizinga. Musajja wattu bw'atyo n'akwatibwa ekirwadde kya heart attack ne kimunyiga ate ne kimujja mu bulamu bw'ensi eno. Yes, mu maaso awo ngenda kubeera nga nkupuleyingira ebigambo bya Major General Sunday Deusi byasembyeyo okubeera nga ayogera. Ebigambo bino yabyogedde nga yabadde ali ku lumbe nnaku 2 nga tanafa, yabadde ku lumbe nga CDF yamusindise abeere nga atwalayo obubaka ku lumbe lwa mukwano gwe eri e Masaka. Naye ebigambo ebyo ngenda kubeera video eyo ngenda kubeera nga njikupuleyingira mu maaso awo obeere nga owulira ebigambo bya Major General Sunday Deusi byasembyeyo okubeera nga ayogera. Yes, ensasage mu sekita eya UPDF wano mu Uganda buli omu yeebuuza ki ekigenda maaso wiiki emu nnaku 7 okubeera nga bafiirwa ba general ababiri ate nga ab'amaanyi ennyo. Yes, nga Lincoln TV video eno nsaba ogiwe ka like tubeere nga ffenna tutambulire wamu, ate gwe atanaba kusubscribinga nsaba osubscribinge tubeere nga ffenna tutambulira wamu. Gwe atanaba kukwata mu kade nsaba okwate mu kade notification bell obeere nga ofuna buli kimu kyonna, buli video yonna gye tuteekayo obeere nga gwe number 1 okubeera nga ofuna notification obeere nga otugoberera. Kino ngenda kukisoma ebbaluwa ya mukama wange ngenda kugisoma mu luzungu era mmale njiweeyo eri abavunaanyizibwa. On behalf of the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, and the UPDF family, please accept our heartfelt condolences at this moment of sorrow following the passing of Her Royal Highness,
the Nyino Mukama Mama Rovinsa Namatovu Mazinga. Her death has not only robbed the Kochi Kingdom, but also Uganda of a senior citizen as well as a strong leader in the royal hierarchy. The UPDF family extends its deepest sympathies to the entire Kochi Kingdom, especially the Kamswaga Apple Sansa Kabumbuli II, and the CDF sent me. Yes, nga tetunaba kweyongera ngenda kubeera nga ngenda kusooka nkuplayingire video olabe ebyafaayo bya Major Sande Deusi kuva mu buto paka waviridde mu bulamu bw'ensi eno. Yes, nga Lincoln TV nkusaba osubscribing obeere nga otambula naffe wano ku mukutu gwaffe ogwa Lincoln TV. Sunday mutabani waabwe ow'omwenda ku baana 12 be baaleka ku nsi eno nga ye baamuzaala nga 26 1964. Matayo yali musajja mu Katolika Kundiiri nga ne Sara z'omukakitiisimu yaziyigiriza abaana ku kyalo baziwejjese, era n'okufa kwe kwennyini oyinza okugamba nti yafiira mu maaso ga Kristo kubanga byali biseera ng'ekereziya y'omu kitundu kyabwe eddaabirizibwa n'emugwira. Mutabani we yali amutandisiza ku ssomero lya Kachuro Primary School. Ebyokusoma kwe tebyasukka siniya yakuna. Abaamulabako balumiriza nti olutalo olwaleeta gavumenti ya NRA lwakwajja lulaba era lwandibanga lwe lwamuwa ekinyegenyege ekyegatta ku ggye lya UPDF ng'ennaku z'omwezi 5 1989. Yasooka kutendekebwa nga kadeti, kyokka wakati awo n'anyumirwanga nnyo ttanka ennwanyi nga ziyitiŋŋana. Laba ate omukisa bwe gumukwata abakulu ne bamulonda atendekebwe mu kuzirwanyisa. Ono azze nga yeeyongera ku butendeke kubanga yakuguka mu kuduumira abazirwanyisa, abazibonga n'emirimu emirala egizitambulirako, ekyamutuusa ne ku sseerifuulibwa omuduumizi w'ekibinja ekirwanyisa ttanka ekituula e Kasijjagirwa mu disitulikiti y'e Masaka. Ono okuva mu mwaka gwa 1995 abadde alinnyisibwa amadaala nga mu mwaka ogwo gwennyini lwe yafuulibwa second lieutenant. Mu 1997 yafuuka lieutenant n'afuulibwa kapiteeni mu 2001 ate n'alyobwa meja mu 2003. Mu 2009 yali afuuse lieutenant colonel, olwo ate mu 2013 n'afuulibwa kanajjudde. Teyalwisibwa. Mu mwaka gwe gumu ogwo yafuulibwa brigadier general. Sunday ennyota yeeyongera okuzeetimba nga Ssenkaba wamukwatidde ku mukono ng'ali ku ddaala lya Major General. Emyaka gyonna gye nkunyumiza ku musajja ono nkakasa nga bangi mwali temumumanyi okutuusa jjo ly'abalamu ng'ekisinde ki People Power ekyatandikibwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu kitandise okufuuka omuyaga ogwayuuguumya ebyobufuzi by'eggwanga. Ng'okunoonya akalulu ka 2021 kutandise, Sande ono yeegolola bwantoogo ku mukolo ogumu ogwali e Masaka mu mwezi gwa 10 mwaka gwa 2020 n'alayira nti okufiira mu kitooke kya Gonja nga n'obukubakuba butonnyerera singa omuntu omulala yenna awangula okulonda okwo tebaali beetegefu kumukwasa ntebe mu mirembe. Ono yategeeza nti amagye gawaludde eggwanga lino olugendo luwanvu nga kale tebaali beetegefu kuliraba nga lifuuka ng'amawanga amalala agatuusa okuggwawo olw'abakulembeze okwagala okuwaayo obuyinza. Olwaleero Somalia eri mu kustruglinga erinya yalisangulawo akalulu nga kasemberera mu January wa 2021 amagye okuva mu nkambi gy'aduumira e Kasijjagirwa geefuga ekibuga Masaka nga buli wamu bateevuunyanga munyeera nga balumiriza nti baali bakuuma mirembe. Sunday yeewera nti singa alaba yagezaako okutabangula emirembe kaali kaakumujjuutuka. Abeenyigira mu by'okutiisatiisa bannaabwe nti nno tebajja kusobola kulonda beegendereza anaakikola
abeere nga amanyi nti no abanaamukwata abanaasobola okuteekako embeera eyo okudda mu nteeko kweri. N'ab'oludda oluvuganya tebamulinda kubimala mu kamwa ne bamumerako. Ffe situlina mmuumu olwaleero nsonga ki ereeta amagye mu kulonda? Lwaki oleeta amagye nga poliisi ekyaliwo ate nga watendeka abapoliisi mu byalo byonna bajje babeere mu kuuma obulungi? Temutya abasirikale bajja kubawo bangi naye temubatya, mugende musuula akalulu kammwe mwerondera abakulembeze. Newankubadde yakola bino byonna, ab'oludda oluvuganya baali mu kasonda n'akeeyo kaabwe era okulonda bwe kwatuuka baayerabweza obuwanguzi bw'e Masaka kumpi kubumalawo. Kino nno omukulu kiringa ekitaamusanyusa kubanga okuva olwo babadde batandika okweteekerateekera okulonda okwakaggwa badde bukula. Amagye Masaka geenyigira mu butereevu mu nsonga nga baatuuka n'okubaako okutendeka kwe bawa abavubuka mu kitundu okunywera nga boolekera 2026. Yalayira nti NRM Masaka ekyaliyo nnyo era nga mu kaseera katono baali baakukikakasa eggwanga. Abantu baleke okulimba nti bwe bagamba nti NRM yagwayo mu Masaka oba olaba ddala si kituufu nti NRM teriyo mu Masaka. Luli ebyabaawo naye tekitegeeza nti no NRM teriyo. Akalulu k'akamyufu ka NRM akalimu okuyiwa omusaayi mu bbendobendo ly'e Masaka